Weewaawo tuula tusome nate tuyingidde essuula endala ey'akatabo kaffe kano akatokiya ŋŋonge ento nagamba nga tukatandikira nkyagenda maaso n'okutegeeza nti kawandiikibwa Robert G. Mukasa musajja wa Kabaka. Tuli ku ssula yakutano egamba nti emirimu gigaziwa. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde ziba nsimbi. Nze Mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno ennyuvu. Tuula tusome ku TikTok ate ne ku YouTube yaffe bwe kasooka oteekamu tuula tusome. Tuba butoola obw'amalusu n'eddookooli. Emirimu gigaziwa ssuula yakutaano. Olwasimatuka bajjambula bw'ati nnyina wa Tokiya yayongera bwongeza ate n'okukakkalabya emirimu gye kinnawadda. Anti zaava mu mmwanyi yafuuka zaava mu mmwanyi era nga tava ku mumwa. Abakyakaze nga bakyakala ekyeggonda nga kyeggonda gwe wamma abagamanyi ne bagatyabula funduukululu buli kimu ne kiba ng'ate kitambula bulungi. Weewaawo ebintu by'obusuubuzi byali bigenda bukwakku naye okukuliza Tokiya okumpi n'ekirabo ky'omwenge kyatandika okukaluba kubanga omwana amaaso yali agakanudde bukejje. Nnyina bwe yamugobanga emiryango w'ekirabo omwana ng'ayingirira emmanju. Bwe wamma mukazi wattu n'asoberwa omwana yafuuka ekirala kubanga ebiseera ebimu Tina yamugwikirizanga alingiririza mu mwaganya gw'oluggi oba kale bwe baabanga baluguddewo omwogo. Mpozzi ate alaba abaabanga bazina amazina agannabansasaana agaali gakyase nnyo mu nsanja ezo. Nnyina eraba Tokiya afuuse empulukutu za musota n'akwata omuggo. Omanyi mu bukambwe Tina ennumba zaamutenderezanga mu kyebikkwa. Kyali kizibu nnyo okuteeka eriiso ejjogi ku Tokiya yali atandise okumufuukira ekyambika. Anti Tina emirimu gy'ekirabo gyali gimuliira luuyi. N'olw'ensonga eyo yapangisa omuwala eyayitibwanga Kate akole obwayaaya n'emirimu emirala egy'ewaka. Engeri gye yali afunye omuyambi ono, Tina yateekawo etteeka nti okuwera essaawa emu ey'akawungeezi nga Tokiya yamaze dda okunaaba n'okulya ekyeggulo era ku emu n'ekitundu nga yeesogga buliri. Kino kyazza Tina emmeeme mu nteeko era n'agenda mu maaso n'okugaziya emirimu gye. Nkoko njeru nga bw'eteekweka kamunye, Tina yali akyali ekimyula munnange. Yali afunyeyo n'omusajja ow'entalabuusi omugagga Binyinyi gwe yapepeyanga naye. Bifeekera ono yagezaako okusendasenda Tina amutwalire ddala maka ge afumbe mpozi ne bakazi be abalala abasatu be yalina. Ko Tina nti oddambaale. Omudidi gwa ssente nno Ssebisente oyo gwe yayiiranga Tina gwamusobozesa okugulira ddala ekizimbe okwali ekirabo kye. Emmanju waakyo yagungummulayo oluseregende lw'emizigo mwe yasuzanga abatambuze n'abanywi b'omwenge abaabanga baagadde ate okuwujjaalako. Emizigo gino gyasiba ekisaakaate ekizingiramu n'ekirabo era omwo abantu abaabanga basasudde mwe beesanyusizanga nga balaba n'ebifaananyi eby'oku ntimbe oba kale bakadongo kamu oba kale katemba n'obugologoosi. Mu kugaziya emirimu gye Tina mwe yagulira n'akabanja ng'akooyo okulya emmere engule mpozi n'okugula endagala eza buli kakidde. Akabanja ako kaali walako ate nga si kanene nnyo naye anti bagamba nti keweerimidde kakirambegeraako. Tina yali akulaakulanira ku misinde gya kizungirizi era nga buli omu amwewuunya. Kyokka gye yakoma okugaziya emirimu gye n'ebyamasanyu ebyagootaanyanga enkula n'eŋŋunjula y'omwana we ennungi gye byakoma okweyongera. Newankubadde nnakyala yafugisanga omukono gwa kyuma era nga yagezaako nnyo okukugira mutabani we aleme okulaba ebintu katoole, omwana yamuyitanga mu nkwawa n'abiraba. Pulogulaamu tuula tusome mwe tuli ku ssuula eno ey'okutaano egamba nti emirimu gigaziwa. Tina mukyala mutetenkanya nnyo owulidde ssente bw'azifuna tazirya tazeesanyusaamu tazikolamu bya mubiri gwe kulabika bulungi ateekawo nkulaakulana. Ataddewo emizigo gy'abapangisa aguze akabanja kw'anaalimiranga. Kale kwegamba omukyala omugezi bw'atyo era buli muntu bwe yandibadde yeetaaga. Nti omukyala omugezi aleeta enkulaakulana ate omukyala kale
aleetera enkulaakulana okuziŋŋama. Kiri kankireke sijja kukyogera. Otuterawo komenti w'oyagadde okwogera, w'owulidde nga tosobola kwogera era osirike. Tukyagenda maaso n'akatabo kano aka Tokiya Ngongo Ento, wakati mu kwongera okunyumirwa, okuyiga ate n'okuwujjaala. Kwebyo ebisatu obulinako ekimu ky'olina okukola. Bw'oba tozze kuwujjaala nyumirwa, bw'oba tonyumiddwa kale ekiga. Omuwala Kate naye yali tanyumirwa masanyu w'owayi. Bwe yalowoozanga nti omwana yeebase ne yeemulula yogayoga mu biduula. Kyokka Tokiya yamukongoozanga bigere, kubanga oluusi yeefuluusafuluusanga. Kate n'alowooza nti yeebase dda, kazinga akalenzi k'eriiso katuzzanga akanyonyi akabiika mu ttooke. Kate bwe yabbiriranga ku bunkenke nga Tokiya olujja aluggulawo omuwogo ng'atandika okwerolera abaabanga mu kisaakaate nga beerigomba. Tina eyali yeesize Kate ng'emmundu emmenye, munnange teyamanya nti yali akuuma lubugo nga lubaale mubbe. Omwana bye yalabanga ne bye yawuliranga byamukuza mangu okulabira ku myaka gye. Era yagenda okuweza emyaka 7 ng'atandise okubuusabuusa ekintu nnyina kye yali amugambye nti obwana obuwere bannyina baabwo baabugulanga buguzi. Yali atandise obuusabuusa ekintu nnyina kye yali amugambye nti obwana obuwere bannyina baabwo babugulanga buguzi mu maduuka agaliraanye eddwaliro. Ekyo kye yali amugambye, naye olwa bino bye yali alaba ne bye yali awulira, byamuleetera okubuusabuusa. Essuula we weekoma ey'akatabo kano, essuula egamba nti emirimu gigaziwa, ssuula ya 5. Nange sigenda kusukkawo awo, naye nga nkutegeeza nti tukyanyumirwa era nga tukyagenda nako mu maaso nga bugolo. Awangaale ayibeene ne Nnaabagereka agerekere Obuganda.